tuvudde waawo wetwogerera essaawa zino bwe bamaze okukwata Eddie Mutwe Muhoozi n'akonfaminga gyali kiba kitegeeza tetwetaaga kubuuza ani amulina yaba amulina. It either amuproducinga mu kooti oba amutuwanga mulamu kubanga balina mukwata nga alina musango bagumugguleko bamuteeke mu kkomera. Ekitali ekyo kitegeeza amwina mu bukyamu. Ekyo kyakubiri. Ekyokubiri wetwogerera essaawa zino President abadde asazeewo n'abakulembeze wa National Platform bayite olukungaana lw'abannamawulire bategeeze bannamawulire n'ensi kyekiddako. Muhoozi olukitegeddeko nti President ayise press conference ku kitebe kya National Platform ekavule. Muhoozi alagidde amagye alagidde poliisi okusalako ekitebe kya National Platform ekavule balime kuteeka olukungaana kubanga abali tamanyi obubaka ki President bwagenda sindika mu bantu. Era twogere essaawa zino ekitebe kya National Platform kisiringiddwa off tebakkiriza muntu yenna ayingira oba atambula kugenda kumanya biki bigere. So press conference teriiwo. Kiki ekiddako ngenda kusaba Mr. President wonna wooli otuyambe nga bulijjo. Mr. President ngenda kusaba nga bulijjo otuyambe nga bulijjo okwata essimu yo ey'omu ngalo ya buyonjo ogende ku kibanja kyo ekya Facebook oba ekya TikTok. Message gyobadde oginotwa ku platform gyobadde oginotwa ku kitebe kya National Platform ogiyise ku mutimbagano go recording efe tugisaasanya ensi yonna mu butambi butambula abantu bategeere kubanga ekintu Muhoozi kyakola kiri technical kubanga akyagala bw'ati aplaninga okwata security team yo yonna tutukogenda mu kalunga toyina muntu akola ki akuliko kino akikola ng'ayagala kuwekeninga n'okuwekeninga bannayuganda. Nakibasomeseza ne banga tebakiyita psychological warfare. Psychological warfare omuntu asobola okukola ekintu oba asobola okukola ekintu ne kikuleetera okubeera emotional n'omenyeka mu mutima n'okaaba olwo yaba akuwangudde. Nkiddamu Muhoozi kye yakoze bakiyita psychological warfare. Bw'akwata Eddie Mutwe bakomuliri yenna n'amutuusako ebikulu bye bamutuusizzaako gwe wenna awulira nga kikutteko n'okaaba n'owulira nga onyiikidde omutima gukuluma wasuze okukutana toyagala okaaba toyagala kukaaba onyiize toyagala kunyiiga ye technically psychologically aba amaze okusikowalinga kubanga abakubye ekyo kyesaagadde mu gwemu kati ekyo bwe yamaze okikola era yenna eyafunye obusungu ng'abuuza kikyetuzaako batukoze tuti abantu bano bajja mu gavumenti oba bajja mu buyinza gw'ate oba wabuusa akakodi ako aka psychological warfare kitegeeza nti gw'oli strong enough to liberate that nation. Gwe wenna eyakaabye ng'olaba ekifaananyi kya Eddie Mutwe gwe yenna eyakaabye nga batulugunyiza Eddie Mutwe kitegeeza nti wagudde mu kakodyo ka Muhoozi ke yabadde ayagala. Eyo si gye tulaga yebwa. Mr. President wonna wooli njagala kutegeeza oba oli mu maka go oba oli luddawa njagala kutegeeza okusinziira ku label sources zenfunye olwaliro essaawa zino DDG General Drinking General aplaninga okulumba amaka ga Comrade Eddie Mutwe abaagala kuplantingayo engoye ez'amagye saako n'emmundu oba n'abo mikwano gya Eddie Mutwe nabo babalumbe bateekemu ebintu ebyekikolwa ng'ebyo bajja bikozesa nga ebyo obujulizi mu kooti okuteeka ku Eddie Mutwe emisango gy'obutujju oba egy'okusangibwa n'ebikozesebwa by'amagye ng'ate ye civilian wa bulijjo. Mr. President kulopera Dere Drinking General saako n'akabinja akabamafia bali mu poliisi bagenda maka ga Eddie Mutwe saako agaabo mikwano gye abali cross aba muli okumpi baplantinga y'emmundu oba masasi saako n'engoye ez'amagye. Then kino bakikozese ng'obujulizi okuteeka omusango Eddie Mutwe bamusanze